ekisobola kubaali n'obwetemunze erinnya ly'obuweerezebwa ekitegerezebwa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kabasabe mutuula Abaganda. Olwaleero Ssabbiiti ya kusatu mu Desemba, Ssabbiiti ey'okusatu, tuba kwebaza obulabizi obwennamirembe olw'obuweereza obw'abayimbi. Kale nalowoozezza nti twogere ku ebikwata ku bayimbi n'okuyimba, bayimbi kuyimba olwaleero, era biri ebintu bibiri tugenda okwogerako. Ekisooka kweteekateeka olw'okukulembera okuyimba mu kusinza, preparing oneself to lead music in worship. N'ekyokubiri kijja kuba omuwendo oba okuyimba kyokukola mu bulamu bwaffe ate n'okusinza. Kale nga tweteekateeka biki twetaaga okutunuulira? Akasooka okuteekateeka omwoyo, spiritual preparation. Bwe tuba kukola ekyo, oteekeddwa okufunanga obudde bwenga agenda okubeera mu kusinza n'okukulemberamu okusinza, kubanga bwe omu weekulemberanga ggwe. Tho abayimbi nabo babeerawo okutukulembera. Kale bo nga basaba Katonda okubateekateeka obulungi, kikulu nnyo ffenna tusalire okusinza kwe tugenda okubeeramu, naye tusalire n'abagenda okubeeramu, n'okusingira ddala weesabire gwe kennyini. Omwo era tuteekeddwa okusoma ebyawandiikibwa, the Bible study. Kitabo Oluganda tuteekeddwa okusoma ebyawandiikibwa, ate bw'oba osoma ebyawandiikibwa ng'ogenda okuteekateeka ennyimba oba byonna ebigenda okukozesebwa, otunuulire omulamwa ogugenda okwogerebwako ku Sande. Kale byonna byonna bigenda bisobola okutambulira mu mwoyo omu, nga byonna biri spiritually aligned. Kyandibadde kirungi okusiiba, kubanga okusiiba tumanyi nti nno it draws us closer, kituleetera okusenterera ani? Katonda. Buli oli lwasiiba aba ayogera kunoonya ani? Aba ayogera kunoonya Katonda. Kale bw'obanga osiiba kitegeeza kikuyamba bw'obanga weteekateeka olw'okusinza gwe kennyini okukkakkana to humble yourself, olwo nno n'olyoka onoonya okuvunaanyizibwa kwa Katonda. N'ekirala ekikweteekateeka okw'omwoyo okwenenya n'okunoonya okusonyiyibbwa, kubanga bw'obanga lusonyiyibbwa, bw'obanga olina ebyo by'otendereza, kitegeeza ogenda okujja mu maaso ga Katonda okumusinza n'okumutendereza nga togwanidde, when you are not right with God. Kale kiba kikulu nnyo bwenenya ebyo ebimu, naye ate onoonye n'ewooteekeddwa okusonyiyibbwa kale mu bantu ab'enjawulo. Ekyokubiri, okuteekateeka musiki yennyini. Omugo agenda okukulemberamu bayimbi, ngambe kino ffenna tufa abayimbi, so gwagenda okusinza okuyimba, kiba kikulu nnyo okole practice, osobole nno okugenda okujja ng'ennyimba ziringa ze wali owiddeko bazoomanyi. Bwe ziba ne harmonies, yaza amaloboozi ag'enjawulo agatambulira awamu, nago ng'okola ki? Ng'ogamanyi, n'enteekateeka ey'enjawulo eri ku luyimba olwo. Naye olw'okubanga bwe tuba tuyimba tweyimba wekka, kati ng'abayimbi tweyimba wekka, kikulu nnyo bw'oba okola practice ogikole n'abalala, si kugikolera nti n'alina ewuwo oba mu nnyumba ewuwo weeteeketeeka ojja oyimba ebisaana n'abaani ne banno. Kiba kirungi okole practice with a team gy'ogenda okuweereza nayo, ate nakibayamba n'okutambulira awamu. Ekyokusatu awo nti kale mutegeke n'ebyo ebyetaagibwa okubeera nabyo nga ebivuga, amaloboozi, ne byonna ebiyinza okuba nga byetaagibwa, the sound effects, nga tugenda okusinza. Kiba kikulu nnyo okubiteekateeka prior, notabiteekateeka during the worship oba mu kusinza. Era kiba kirungi nnyo omuntu weemanyiize ebyuma ebigenda okukozesebwa mu kusinza okwo, mwe muli olwo ebivuga,
tukozesa mulanga waliwo nesobola okweyigira akayimba nganze naye newabaawo nesobola okuyima nga waliwo atambula naki atambula nange kiba kirungi nnyo oyitemu naye osobole okubimanyiira ate n'okubikozesa mu ngeri ennungi n'ebyuma PS system kiba kirungi okubimanyiira n'omanya amaanyi gaayo obusobozi bwayo olwo n'ota sukkuluma okukozesa kwayo obasuubira okikozeseze. Simanyi obadde okimanyi nti nsobola okuba n'omuzindaalo nkimanyi bwolina okumpinga naye nebanga nange utaddeko amaanyi kitegereka kyetegera omanyi omuzindaalo gulina kwongera ku ddoboozi eswewaabo naawe oba okwogererako ate naawe nobanga okukonera mu ki amaanyi ddoboozi yange si amaanyi nandiwadde ekyokulegana nyinyiza okubaali amaanyi nti nkutte mutaddewa nemanyi kino omuzindaalo kwegiri kusobola okukola ki kati bwe kuteeka wano nange ate entegera gye nkwogererako mbandeekaana muki siba batufe naboganda kati bw'okozesa byuma bino kikuyamba okumanya how best to use them for the best sound okuvaayo bwewaabo newabaako oteekeddwa okuteekateeka ennyimba ezirina okukozesebwa era n'omanya luluwa olwandibadde lugoberera luluwa bwe tuba tusinza onabasome bakolinsi asooka nozesitula ekumedi otuuka ku yekumi n'ennya alinonyola the order of worship nti okusinza kulina sequence mukukola ki mukutambulira bwembanga manyi kikugenda mu kwenenya n'ennyimba olulimba omasoga Yesu abalokole kibiina kinene bayimiridde lugendawo wangi awoluganda mujja kuddamu lugendawo ogenda mukwenenya etegeeza walina okubeerawo oluyimba olukusongera kyokola ki tulibononyitala amasigidwe etegeeza mulaga nti nanga jjawo okwogera niki nokakkana kale kiba kirungi nnyo okumanya the order of the songs and their transition lunzijjamu ki nontwalawa wojjanga n'oyimbira olubudenga bwakatya tulimusambisa okumakya kati gagakamu mutandika okuyimba omusana gukoze eki tuweddewo so bw'obanga olonda ennyimba kiba kirungi nnyo obenga omanyi lulwa olwandibadde lukola ki olwandibadde lusooka lulwa otambula n'ebinga ebyo so the order and the transition ate era kiba kirungi nga tuteekateeka tumanye nga bwe twagedde nti byonna bitonda birina okuba n'omulamwa ku bitambulira kale bannaffe abateekateeka ebyokuyimba mukwatagane ne the clergy team ababuulizi n'abaawule okulaba nti n'ennyimba zetuleeta zitambulira ku ki mulamwa kyangu nnyo okuba ng'omuntu azze ku olwo ebigambo ebigenda okumenyaamenya omutima gwe tebiri mu bino ebyogerebwa abuulira wabula nga biri mu nnyimba ezakoze eki ezayimbiddwa kale kiba kirungi nnyo okukiriza okutambulira awamu ate era mujja kwesanga mwenna mwenna y'omu ate nga tuba wano tudda wali ne tudda wali
emizindaalo oba okutwala eddoboozi ekyetaagisiza n'ekirala ekyetaagibwawo mukeerere araibadi okusinza bwekuba kutandika essaawa 2 totuuka 2 kituufu tuukanga ebulayoku kuki ku ddakiika oteeketeeke omutima gwo n'omwoyo gwo olw'okusinza okuba nako ab'ebyuma bwaba nga okusinza tekunatandika lwebatandika 1 lwebakebera ebyuma tebabikeberera mu kusinza muki mu makati ebyo bikeberebwa saabisi tenakola ki ego okusinza tekunatandika ate era kiba kirungi nnyo n'okuteekateeka mu bwongo ne emotions siyempulira yaffe kubanga bwe tuba mu kusinza kano nze njagala tekabeeramu tugamba tutya twagala akako tekakola ki tekabulika wabula tukolerako ebyo ffenna ebitukolera era ebitutambuza ki awamu kale n'olwensonga nga weeteekateeka funa okuwummula okukumala ate oleke okusumagirira muki mu kusinza obeere ng'oli alert bwe bagamba tuyimbe tutandike ng'okola ki ng'otandikirawo otandika nga kyuma kyaki bagamba nga kyakudaati tumanyi naye olina okuba ng'oli alert lya bulungi lya ebigenda okukuuma eddoboozi butto tomwepakira nga ate ogenda kukola ki kujja kuyimba ate bw'obanga ogenda kuyimba tukira bw'oyimba oyasama n'amannyo gakola ki bagenda okulaba nga ekinyeebwa kituddewa kimabagirfe n'abooluganda so weeteeketeeke olw'okusinza okugenda okukola ki okukulembera ate n'olwalina okulaba nti bino ebireeta stress anxiety gaba kweraliikirira nti byonna obulwanyisa funa obudde obulowooza ku ebyo ate obusabire okkirize nti mukama ajja kukola ki ajja kukuggusa n'ekisembayo okweteekateeka focus on the purpose tunuulira omulamwa okukuleese kusinza ekikuleese kiki kutendereza katonda nakulaba nti obuweereza n'okusinza kugenda muki mu maaso abamu otujja mu kkanisa wetujjukira kikundi kyewamuweereza ka mesagi ate oluusi wetujja mu kkanisa network ekwata nnyo ya intaneti ng'oli mu kusinza whatsapp message gwesomba kamu kusupidi ogenda okulaba nga nawe okumazeeko ki nogamba kamusome eno babuulira gwoli mukusoma buki kale manya ekigenderero ekikuleese muki okusinza era onywerere kwekyo lwaki tuba twetaaga okweteekateeka lwakubanga music byakuleyinga bingi nnyo it's a powerful tool akola ki ekisooka ayamba okusinza okubeera okulungi naye mu byo okuyimba kusobola okuyita okubeerawo maanyi okubeerawo kwa katonda olwo banafu batera okuyimba omwoyo omutukuvu ngazze temugamanye badde naye mugenda kugattako kwanze nomala omwoyo omutukuvu ngazze zesinza kusigala nga bwendi miniti nno n'obadde agenda kusaba naye yeetaaga okuba nga jjuzibwa kubanga mwoyo omutukuvu akuweebwani okimanyi nti oyinza okusaba sooka ozibiri sooka otula bulungi tunuli ebikwetolodde bulungi oluganda obyekaniza zibirize kiki kyolabawo maaso kikyolabawo maaso eteganya nti ogenda okutandika okugamba mukama wange nekwebaza ng'obiraba gyebikono gyoli mukwebaza kale kyalibadde kirunyo nga tonaawo kutandika kuteeka bisaali ofune ekyo ekigenda okukuyamba okutereeza ebirowoozo bibeere mu kifo kiki kimu omwoyo omubi yesu tuli fena neteekateeka kukola ki
neteekateeka kwewaayo mu maaso g'ani ate bwe nnyimba bwenti omwoyo n'omubiri Yesu kabikuwe neteekateeka kukola nyinza okukozesa tumi eyo maminga kusatu nekivaayo bulungi siba nga tufe nabo oluganda nti waliwo oluyimba oteekeddwa okusetinga off for something naye bwe maama njagala kukubanga etuni ekola era nga ojja kuzikuba n'amaani omwoyo siba kiri kati bwe naaba nga nimba mu tuni eyo nemba nga nezizeeko omwoyo no akulabanga mulabi bwe batagattako kabuzo sibe waabo kubanga nategedde ekyokola ki kyoyimba mukama atubeere so okuyimba kusobola okuyita okubeerawo kwa Katonda naye ate n'okuteekateeka omutima gwo okulaba nti osiizaani okuyimba kusobola okuleetera oba Katonda osobola okukozesa okutendereza n'okuwa Katonda ekitiibwa n'okumwebaza waliwo oli yagamba nti olusenga webanga limuze n'okukola bw'aba yagadde kwogera na muntu mulala ng'amuteeramu akayimba kale ng'amuwala butono kubanga kyamulina okuyimba ddala okukola ki okubyogera sibe waawe waliwo alina akayimba akawala bw'omuntu tekisobola okuwulirizaako naye ate ayinza bw'oba waliwo akubyogera mu mugezi
abaganda osobola okwogera ku bulungi bwa Katonda only through music. Yensonga lwaki twatanzina kweteekateeka, kubanga bw'okoze mu kanisa ogenda kuyimba bya Katonda, toyimba bibyo. Bwe banaakulira ng'oyimba saakagala asanyuke. Nolobeza leero otagira kulimba kyogwo, waliwo olwako munawulidde, waliwo omukyala gwebalanze guli gwe yayimbako mu myaka eno kuba yamwananga nti Katonda yamutonda bulungi n'akola ki. Bw'onojja n'oluyimba wano ojja kuba oliyimbira mu kintu kikyala, kubanga omutuyimba gyani bya Katonda. Ekyokubiri kyetwetaaga kulowoozaako music kyakola okunyweza obumu oba enkolagana eyawamu. Okuyimba kuleeta n'abantu okumanya nti we belong to a community. Kiki ekituleeta wano abooluganda? Kubanga tuli mu famire yani ya Kristo. Etegeeza ekitukuŋŋaanya nekitugeeza ffenna wamu lwakubanga atugatta yani, era bwe tunaaba tuzze tulina kwogera ku yani kyokka ate bwe tukuŋŋaana ne twogera ku ebyo bye tuyiseemu ebyenjawulo. We share experiences bwe tubeera n'obutulibwa. Oluusi bwe tubeera mu bibiina nga Mother CWA, buli omu lwayogera ku ebyo byakola ki byayitamu, kubanga ekitugatta yeeyo community ezikola ki gye tulimu. Naye ate ekyewuunyisa ku music kyakola ekyenjawulo munnange nti agatta ffe abakadde nammwe abavubuka n'abaana abato fenna fenna music atugatta netambulira ki mubalabye wano nga bacacanza. Ate banateekamu akayimba ako Bishop yawulira afaanana Yesu taliyo, afaanana Yesu simulabanga, noonyeza nekola ki nti ngatakola ki ngatalabika. Naye ate ngaatugamba mu Petero w'olubereberye 15 nti ngoye yabaita wali namwe mukoleeki ng'ajje mu mpisa ekitegeeza nti mukyali si owaabo. Naye bw'ogambe bw'oyimba olwo kati taata kiyindi yayinza okukuba obukubi buki mu ngalo. Kati ate ffe abamusingako tojja kukuba bukubi mu ngalo, okuba mu ngalo n'okunyeenyamu n'okola ki n'onyeenyamu si olwabo. Omulala bw'aba asobodde okubuuka n'akola ki kati ojja kwesanga nti omukulu omulina omuvubuka omulina kyokka ate n'omutoddala okola ki. Naye ate n'ekirala munnange music teyawula mu mawanga. Music teyawula ki mu mawanga. Tugenda ne tuyimba Mungu twaomba ulinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani. Siwe je? Hauna nyimba ki? Nyimba Kiswahili. Naye ate wezira kuganda munnange bikaliba. Simaba tulifenya. Naye bwe tuba tusinza n'okusinza ogenda kwesanga bannaffe bataddemu akayimba kyawo kwipolo muluvanga beetiye. Siwe kiri? Omulanga aleeta lubanga ki? Lubanga nakye si waaliwo. Naye okugamba okuyimba munnange ate ogenda okwesanga akoze eki amakulu agano nalukanyuma naye ng'akoze eki ng'ayimbye. So bwe tubanga tuli mu kusinza nga tulinamu n'okuyimba, yensonga lwaki kiba kikulu nnyo, because it bridges generations and cultural gaps. Bakolaba nga bavubuka bayimba n'obatunuulira butunuulizi neteekamu oluyimba netugamba saanyukira ekigambo ki gwe ne tukwamba n'otunuulira butunuulizi kitegeeza nti lwa misplace. Tomanyi wewazze, tomanyi wakoze eki wewazze, kubanga music wa Katonda alina okunyonyoogerera n'ekyotasobola kukola n'okola ki n'okikola. oyinza okwesanga kisobola kuzina engalo zinadde siwatufe
gasobola kukola ki? Naye olwokubanga bannange bonna bakumegalo nange nenkola ki? Nengattako kubanga tulina kutambulira ki? Wamu ng'abooluganda mu Kristo. So bwe tubanga tuyimba tetuwulira munnange wavaawa yo background zibibyokwekaku ffenna tufuuka ekintu ki kimu mu maaso ga Katonda. Naye ate n'ekirazo nawo tuna nti bwe tugamba tuyimba mu kusinza munnange buli omu abeera active. Nojja kwesangana okugamba nti bikula Bayibuli tusome omulala agenda kikanga emikono akoze eki azinze kubanga Bayibuli yamweraddeyo oba yoka bwebanga ddala kiyinza. Naye bwekuba kuyimba ojja kwesanga nyoba nga tolina kiki kitabo era ojja kukola ki? Ojja kuyimba. Kale ffenna tusobola okutambulira awamu naye bwe tuka okuba mu ngalo ne tuba mu ngalo. Naye ate kijjayo n'ebitono by'abantu abalala waliwo abasobola okuba ku byuma eri ate bwe gyotasobola kukola ki? Omulala ng'asobola okufuna omulimu omujja wano n'akulembera n'atukulembera ne tuyimba kubanga Katonda ekyakoze eki akimuwadde. Ekirala ekikulu okuyimba kuleetera okukula mu mwoyo ne kuwagira n'okukula mu mwoyo. Supports the spiritual growth. Lwaki? Kubanga ennyimba eziyimbibwa zitusomesa ku Bayibuli byekola ki? Byeyigiriza. Oluusi nebireeta nga bw'okuba biiti bwoti nalaba abakyala abannawulire nga bayimba obuyimba mulumanyiike mwali muwuliddeko nti si gwe wakola ki? Naye mwana wange lwaki mukyeni nkuweereze abakuusa maita nawe bajja ne bayimba sinaakanguka okola ki? Katonda oba omuwoze eki? Buli omu n'akayimba nti twogera ku biri mu Bayibuli naye nga tuyogera mu ngeri naawe gy'onyumibwa in an interesting way. Kale Bayibuli okuyimba tuyamba okuyigiriza abantu n'okunyweza Bayibuli byetuyigiriza n'ebyo ebikulu ate tusobole okubikola ki? Okubitambuliramu. Naye ate kikulu nnyo okumanya nti munnange bw'oyimba lwabadde anafuuzibwamu ki? N'oyo abadde alayika okumanga abitadde asobola okuzibwamu ki? Yesu yonna abimanyi kinsanyusa antwala yenga mukubo setaga mukulembezi kitegeeza onoogendayo kajja omanyi olw'okubanga olina Kristo, olw'okubanga olina Yesu munnange ojja kulumba muki? Nti kyenvudde musanyukira, kyenvudde musanyukira wandeeranze ebitayinzika gye ndi byasobola byamalaye bwenja. Tinewakubadde mulimu mukwe ebyaliko okubanga tebisobola kubimala ojja kusigala ng'ogenda naki? Abasinga bagamba nagiti nga tosizza ki? Kubanga omanyi nti olina ki? Naye ng'ate ebigambo ebituufu oli waba waakwogera naawe biyinza obutabagamba okuzzaamu maanyi. Naye nga kyangu nnyo okuyimba n'owulira nga Mukama akuguludde akugyeyo kyokoze eki? Gy'obadde. Okuyimba kikulu kutuyamba okuyita n'essoomooza byonna ebyensi. Naye ate era munnange bw'oyimba kirina n'okukuleetera okwefumiitirizaako gwe wekka mu ntambula yo ne Katonda. Therefore omuntu yenna ayimba naye nga tayatulanga bulokozi nga Kristo tamumanyi kitegeezebwa misplaced. Kubanga oyogera ku bigambo ebizze abantu ebyani era ne mutukulembera mu kuyimba omwoyo n'omubi
bayogerera Buganda muweeyo ebijja mugasaddaala ekituufu ennamu kubanga kwekuweereza kwama okwaki ndi bw'ova wano n'ogenda n'ovuma abantu n'osooza ng'omaze okuyimba omwoyo n'omubiri olina omukyala awaka n'ovawo n'ogenda n'otambulira gy'okola ki obalambulamu buki balina byakulambula tourist attractions gwe yawaddeyo omubiri gona ki kale bw'oluyimba oluyimba nga weenenya kikuyamba to have self reflection omuntu n'omanya badde entambula tebukola ki tebiriiyo olimba ndoza 18 oba twala omubiri gwange twala amaaso gange twala ebigere byange twala amatu gange mulumanyi bw'omala okuluyimba bw'omala okuluyimba ng'ebigere bitwala mu bbaala gy'ovanga otamidde nga nebyeyogera tokola ki tobitegeera tebikwatagana naye nga womugambe twala ebigere byange Mukama obifugire ki okuyimba kukuleetera n'okumanya ekijjako okusinza tugambe nti bw'oyimba omwoyo n'omubiri mu ttuuni eri gyenayimbye ogenda kutegeeza muntu nti owange tugenda muki mu kusaba kyokka ate abonayimba oh to Jesus I surrender oh to him I freely give I will ever love and trust in his presence daily live I surrender byonna bikolaki bimutwasa kale etegeeza ogenda kugamba nti Mukama nabino ebadde ekiseera ekitoweredde biibyo mba ngenda mu kusaba kizibu nnyo okuba tigenda kukuba mu ngalo si obwabo so okuyimba kukuleetera okumanya wawe okola ki wawodda naye nekuyamba n'okuleeta towona mu kuyimba ne kuleeta obulamu manya mu kusinza singa tembadde mu kuyimba oba kyanjadde nga kitya nawe byewuliza kubanga tosobola kuteebereza kitabambalu kubanga naye mudagaano enkadde era okuyimba kwakola ki kwaliyo kati twagenda okutandikawo okusinza okutali mu kuyimba onooba tobaza amawulire nekisembayo okuyimba kuleeta okumanya nti okusinza okukola ki kugwa owumbawumbako ekikuggwayo era bwokubanga okoze bwotyo obona nekulaga genda eyo owulire ekigambo kyani nekukuteetera n'okugamba nti kale ngenze Mukama kebera obulamu bwange that it provides a sense of closure wrapping up to worship in a worship service and sending worshippers out into their daily lives. Kale bwetubanga tusobola Oluganda kiba kikulu nnyo okumanya ddala kintu kyenteekawamu kyekyo si kuyimba buki si kulonda bulungi kuyimba weewaawo bwe tubeera mu biro ebyokujja enyimba ez'ebiro ebyokujja zikola ki weziti tujja kuswalamu mu biro ebyokujja otandise omutwe gwa Mukama ogwafumi mumazaalibwa mukujja kwa Yesu Kristo ng'omwana gweyogera kukola ki kiba kirungi n'oteekateeka bulungi kubanga byonna byebooteeseteese bigenda kubuulira ki giri Mukama atubeere wali batwebaza olw'obuweereza obw'abayimbi twongere n'okubalira omulimu gwabwe abooluganda tubeegayirira nnyo okuyamba abayimbi naye ng'ate wabanga tebaliiwo ate nga mubanoonya gye bakola ki gye baabulidde kale Mukama atubeere olw'okubanga obuweereza obukulu mu kusinza naffe tutebe